Kizze kiragibwa nga ekirwadde kya Ebola bwe kyeriisizza enkuuli mu kuyunja abato wamu n'abakulu mu ggwanga erya DR Congo, wabula nga kati we twogerera abatuuze b'eggwanga lino bajjudde akamwenyumwenyu ku matama oluvannyuma lw'abasawo okusala amagezi okulaba nga abantu bonna bafuna okugemesebwa olw'obulwadde buno. Kigambibwa nti abantu 2,100 bukyanga ekirwadde kino kibalukawo mu ggwanga lino be baakalusuulamu akaba ate nga 3,100 nga bo balina obuwuka obuleeta obulwadde buno era nga omwaka gwali 2018 omwezi ogw'omunaana nga lumu obulwadde buno we bwatandikirawo mu ggwanga lino. Abasawo baddukidde eri abakulembeze abasookerwako wamu n'abakulembeze ab'enzikiriza ez'enjawulo okulaba nga bafuna eddagala, entambula ebibasobozesa okutuuka mu bifo eby'enjawulo abantu gye basobola okufunira okugemesebwa. I was convinced by our community leader. I came for the vaccination with my children because I don't want this disease to find us in our house. Bano balagiddwako nga bakyakyanca oluvannyuma lw'okufuna okugemesebwa era nga ekirwadde kino kibadde kiyunjizza nkumu ku bantu baabwe. Mu mbeera eno nga bannaddiini tebakomye ku kusaba kwokka wabula nga bakwataganye ne gavumenti wamu n'abasawo nabo ne beenyigira mu nkola ey'okugemesa abantu obulwadde bw'Ebola. The pastor is very important because most of our people will go and see the pastor if people has problem or Kuragudde TV agaguddewo Ndagire Doreen Trisha.